أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم omulabi wa Salaamu TV omulungi tukwaniriza neera mu puroguramu yaffe enkizo y'obusiraamu buli ssaawa bwe ziti lunaku bwe ruti tubeerako mu studio agikutuusaako oba omutesitesi nze Mustafa Muhammad Mutuhe nga mu studio sibeeramu nzekka mbeeramu ne mukadde wange Sheikh Qasim Ahmad Kiyingi omusomesa omukugu omusomesa osinga kumutegeera mu busomesa basinga mutegeera ku Mahad Bilal. Sheikh abantu bakusalamu. Abalabi ba Salaamu TV yonna gye muli tuli basanyufu okusinkana nammwe nate olusinkana luno olw'omukisa era tusaba Allah tabaraka wa taala atugase n'ebyo tuba tuwulidde ate atuyigirize ebinaatugasa ate atwongere okumanya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalamu wa rahmatullahi wa barakatuh. Sheikh mjibale ja wiki. Alhamdulillah. Tuli mu ddalasa y'abayimamu b'e Butambala. Bakungaanidde ku Mahad Bilal. Mahad Bilal kiki? Okwongera kakiri. Okwongera okubabangula ku mulimu gwa da'wa n'ogw'abayimamu. Era ssebo weebazeemu ak'ensuso abateesiteesi bonna naddala Sheikh Sufyan ne Sheikh Abu Tahiyu Kinobe. Bakadde bange abo. Ese beebaze. Alhamdulillah tubeebaza nnyo bakadde baffe omulimu ogwo mukola. B'e Butambala bokka? B'e Butambala basukka mu 10. Bagenda mu bitundu? Balonzeemu batono naye basukka mu 10. Bana b'e Butambala nga Allahu alam. Inshallah Allah abaweebwa ekisinga okubanga okubangula bayimaamu n'okubangula umma yonna. Lwakuba oba bategeezezza ki kye bagenda okuwa abantu, bategeezezza engeri gye bagenda okufumbiramu abantu. Sheikh tukyatambula n'empisa mu nkizo y'obusiraamu eno. Tukyatambula n'empisa. Empisa twaziraba empisa kye ki? Kati tubadde ku mpagi. Era empagi twakanogolako emu. Eya saburu ey'obugumiikiriza. Empagi ndowooza eyali ey'okubiri yali iffa zewayita ensa oba abazungu ze bayita chastity. Naye twakonako katono anti ensa ezo zireetera omuntu ejtinaabi radha'il wal qaba'ih. Alina ensa zimuleetera okwewala ebibi ebintu ebya wansi min alqawli wal fi'l mu bigambo ne mu bikolwa. Omuntu ow'ensa takola ki? Tamoggola gaki? Gagambo. Ensa zikola ki? Aba nazo zimukomako. Tagenda awatasaana kgenda kuba alina iffa. Olera se alina ensa bw'aba mukyala tajja kwambala bugoye bukola ki? Bumukwata busasamaza, tajja kwegamba ezo z'ensa. Kyovula nti Ibn Qayyim yaga nti watahmiluhu ala alhaya, ensa ezo zireetera omuntu okuba n'ensonyi. Ensonyi ze zigaana omuntu kitendo kiba mu mutima nga bwe twalaba. Era tujja kukinnyonnyola nate. Naye kitendo kiba mu mutima kigaana omuntu okukola ebitasaana. Nga Nabbi sallallahu alayhi wa sallam nga bwe yagamba inna mimma adraka an-nas min kalami an-nubuwati al-ula idha lam tastahi fasna ma shi'ta. Bye basinkanawo abantu mu bigambo bya bannabbi abasooka, bw'oba tolina nsonyi oli kaggwa kola kyoyagala. Kitegeeza nti alina ensonyi si nti buli kyayagala akola ki? Akikola. Sheikh kitegeeza nti omuntu taleka kukola kyeyandikoze lwakuba nti takyagala oba takimanyi, wabula abeera n'ekimukomako. Aba n'ekimukomako z'empisa kuba ziyingiramu bingi empisa. Olera se banaagamba batya nti Sheikh Kasim kaneegerezeeko ayambadde seppeewo
seppeewo enenetolo anagamba batya Sheikh Kasimu akutte sigala anywa banagamba batya nam Sheikh Kasimu abantu bamwesize bamuwadde muwala we nam omuwala wa mpisa amuga enviira amukubye emiggwa ezo zetuyita ki empisa kyova olaba nti ensonyi tuge nti tahmilu ala alhaya ife muleetera omuntu okuba naki ensa zireetera omuntu okuba n'ensonyi wahuwa ra'asu kulli khair ensonyi gwe mutwe gwa buli kirungi era abamanyi ne baga nti watamnauhu min alfahshai ensa zigaana omuntu okuwemula walbukhuli okumala gayogera oba omugolawo ebiki zimugaana obukodo walkadhib obulimba owensa talimba walghiba zimugaana okugeya wannamiima n'olugambo jawulo ki wakati w'okugeya n'olugambo olugambo oba oyogera biriyo olugambo obeera otambuza ku ntegere yange ojja ebigambo gy'obijje n'obitwala ewalala oyonoone Kasimu alina enkolagana ne Muhammad Mustafa Muhammad oli najja nti oli awo Kasimu Kiyingi qaala fiika kadha wa kadha yakwogeddeko kino na kino ate ghiba dhikiruka akhaaka bima yakrahu kyatayagala kiyinza okuba ekituufu kiyinza okuba nga si naye fi ghibatihi nga taliiwo kati abamanyi bakuŋŋaanya ebimu ku birungi ebiri wakati ebiri mu iffa ebimu tubirabyeko nga haya ensonyi addaa obutebenkevu omuntu aba mutebenkevu okufuna obutebenkevu mu mutima talina twish tabuubuuka aba mutebenkevu aswabur kyetwakyogeddeko ebyo byonna birungi biri wansi wa iffa wansa asakha obugabi alhurriya nam hurriya okuba no hurriya mumutima hurriya kyeki shekhe mmanyi hurriya mwana waki waboobwe hurriya tukivunule nti omuntu okubeera n'eddembe oba mwanjulukufu okubanga hur omuntu nga mwanjulukufu olera omuzungu akiyita independent mind ebyo byonna obifuna lwa iffa sebo okubeera ne iffa oba n'ensonyi oba n'eddaa oba n'esabur oba n'essakha oba mugabi kuba olina ensa oba ne hurriya olina eddembe oba ne kanaa ekyo kikulu nnyo bino byonna bikulu nam kanaa bwe kubeera omuntu nga mumativu muntu amatira ne bw'aba talidde naye ng'omulabanga musajja wattu mumativu ne bw'aba talina mulabanga alinga alina tawankawanka so atalina kanaa ebyobugaga biri mu Kampala byonna n'ebiba bibye yaharusu asigala akolaki asula akukunadde yabukhal akodowala bwe natoolako olera sebo nekireeta ne damatha damatha simanyi luganda lwakyo naye baaga nti husnu inqiyadi nafs lima yajmal wa tasarruuha ila aljamil omutima okuba nti mwangu nnyo okugenda eri ekirungi wal intidham ebyo byonna birungi biri mu kana omuntu okuba nti ali organized husnu lhadi nam kwegamba ekkubo lyakwata liba ki duŋŋamu ddungi embeera ze ziba nnungi almusalama nam okutabagana alwaqar nam
okuba nti alina essimbo ebyo byonna biri mu iffa ne wari' biri mu nsa katulabe alhaya ensonyi addaa obutebenkevu asabur bugumiikiriza assakha empaji emu ku mpaji z'obugumiikiriza eyingira mu nsa ga nti byeyingiramu assakha obugabi alhurriya eddembe qanaa okwekkusa damatha okulunkanira ebirungi al intidham okuba organized husnul hadi embeera ze zonna okuba nti ki al musalama okutabagana al waqar singa wateekwa okubaawo obuzibu n'omuntu omulala naye yakola musalama talemerako kutawalana okutabagana n'abalala talwa ku kintu ekyo essebo ekyekumi n'ebibiri al waqar omuntu okubanga alina waqar fa alaikum sakinatu wal waqar waqar kitegeeza omuntu wasimbo omuntu mutebenkevu omuntu tapapa ate abeera ne wari naam wari kwe kuba nti yegendereza haramu omuntu alina wari ye muntu yegendereza okugwa mu nsobi abamanyi ne baga nti haya twagyogeddeko ne tugaa tujja ginyonnyola fahuwa inhiswari ensonyi kyeki inhiswari nafsi khawf itiyani alqabaihi walhadhari min aldhammi wasabbi assadiq omutima okwekomako gwina bye gwekomako olw'okutya okukola ebibi n'okutya okuvumirirwa oba okuvumwa omutima gwekomako okukola ebibi olw'okutya okuvumirirwa oba okukola ki okuvumwa okuvumirira oba okuvuma ndowooza okuvumirira kiba kiyitirira bakuvumirira bantu bakuvumirira kitegeeza alina kino buli omu ajja n'akyogerako ne bayitiriza okyogerako yeyo dhamu ate sabbu omuntu n'akuvumira ddala nagala bono atategeera oyinza otya okukola ki okola ekintu ng'ekyo ati ezo z'ensonyi ate daa fahiya sukunu nafsi inda harakati shahawat sukunu nafsi inda harakati omutima okutebenkera singa shahawa okwagala kw'omutima kukola ki kujja oyina sente z'olabye naam muntu azirese awo oba akulese mu ofiisi n'ebisumuluzo abirese awo naam muli omutima ne gutebenkera n'otenyeenya naye atayina daa owulira ssebo lugira ng'akwata ebisumuluzo owulira ssebo abeera ku bunkenke kati eyo eddaa omuntu alina ifu abeera neddaa bwakuba ne pulaani owulira ssebo amma sabur naam obugumiikiriza twabunyonnyola naye bazzemu ne bamunyonnyola fahuwa muqawamatu nafsi alhawa lialla tanqada liqabaihi dhat omutima okulwana ennyo naam nga gulwanyisa hawa okwagala kwaki kwagwo guleme kukola nsobi mutima n'ogulwanyisa n'olwana n'omutima n'ensobi eri awo owulira ssebo eyo sabr amma sakha obugabi fahuwa tawassutu fi li'ta wahuwa an yunfiqa al umura fima yanbaghi naam وعلى مقدار ما ينبغي وعلى مقدار
ma yambaghi nam okukola ki okugaba ebintu mu bintu ebisaana ate n'ekigero ekikola ki ekigwanidde awo wonna tuli kuki tuli ku iffa tuli ku nsa sheekh omuntu agaba n'ayisaawo ate enswa ziba zigenze eri abagagga abagaba ssente mu kibuga wano nga bayiwa obuyiyi tebabala ne buli omu kullun bihasbihi buli omu okusinziira kuki sheekh ezo tezibansa kati ofuna omusaala gwa mitwalo 4 gwonna n'ogugaba osigaliraawo totuusa okusabiriza okusabiriza kwekululi eyo tawaakulu ya tugiyita tawaakulu eyo tugiyita tawaakulu oli yabuuza nabbi ensolo yange njite wa atawakkalu ala Allah nesigamire ku Allah oba njisibe wa atawakkalu ala Allah nabbi yamugamba nti gisibe okole ki yobola ne Qur'ani walladhina idha anfaqu lam yasrifu nam walam yaqturu tebadibuda ate tebakola ki wala taj'al yadaka maghlulatan ila unuqika wala tubsituha kulla albasti tewemalako kyetuga okuyitawo kwekugaba newemalako Abubakari nga yaleeta ebyo byonna okusinziira ku bye batusomesa idha kunta mithla abi bakar bwobanga olinga abubakar nyinza okuba nga njagala kuba na imaani toyinza kumutuukako yuti maalahu wa maali ahadin indahu min ni'matin tujiza tetugezaako sheekh mbadde tugamba ntugoberera buufu bwa tawakkulu yo anti tawakkulu abantu basingagana mu tawakkulu masala mawanvu ne Ibn Rajab yagogerako mu kitabo kiyita Lataiful Ma'arifu n'aleeta ekigambo kya Imaamu Ahmada nti okuba nti okutuuka n'okwetaaga eri ebitonde byonna ne weesigamira ku Allah yekka bw'oba tawakkulu eyo ogirina okikola ekyo okikola kitegeeza kubeera kwepima kuba kwepima noga nti nsobola sisobola kuba balina tawakkulu yaakhi bayingiranga mu muliro abasiraamu bangi abayingiranga mu muliro ne gutabookya ne batuuka ku nnyanja ne batambula abalina tawakkulu eyo seka katugende ku Nalubaale tulabe banaffe omuntu agamba yeesigamira agende ku Victoria kati waliwo omusiraamu omu batera omungamba ate nno namuwalimu ye yagaana okukola n'abakyala n'abagaana okukola mbwokukola baba bakoze shiriki wabula kuba baba beesigamidde ku mulimu muwalimu mulamba naye oba yabusomerawo oyo era yabeera mu muzikiti Katonda yagaba naye sikiwa nti alina tawakkulu eyo alina tawakkulu naye abagirina unzur fi qissati Maryam ummu Isa naam ye yabeera mu muzikiti naye riziki nekolaki ne batuuka nokuga nti ya Maryamu anna laki hadha qalat huwa min indi llah yarzuqu man yasha bighairi tawakkul naye okugaba obusiraamu bwatulagira tugabe naye tugere kati eyo kyetuyita sakha bwe bugabi gaba ekisaanidde naam ate tokodowala sheekh webale nnyo tulabe eyo tukyali ku mpisa tuli ku mpagi z'empisa mu mpagi z'empisa tuli ku mpagi ey'ensa naye mulimu ebirimu tubadde ku kugaba 12 togaba kwemalako ate tokodowala nnyo katuwumulemu tovaawo tukomawo inshallah.